to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, Thomas Tayebwa, swear in the name of the Almighty God that I'll be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I'll preserve, protect, defend the Constitution. So help me God. Edward Mahmoud. On that issue, I want to thank the President, who first of all gave me an opportunity to serve as government chief whip. And thereafter, he promoted me and I served as deputy speaker. Now my duty as the true cadre of the party. Nkakasaba Nalwengo nti omukwano gwe bandaze nange gwe mbalaze gugendagenda mu maaso nga gukula bukuzi sikudda mabega. Bw'okola obulungi oseemebwa. Abantu bange tebanneerabidde, ngenda kwongeramu bwongezi okulaba nga project zettandiseeko ate tuzongeramu amaanyi. Bannakyotera mbeebaza okunteekamu obwesiga omulundi ogwokubiri. Mbasuubiza ekintu kimu we twakoma we tugenda otutandikira ebyenkulaakulana, okukiira wansi kubanga mukimanyi Nantongo nzikirira paka eyo ku kyalo. Naye neebaza bannakyankwanzi kubanga eddoboozi lya Mukama liyita mu bbo. Era tugenda kutandikira we twakoma twongereze we twakoma. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.